Humura papa boss. Humule. Humura. Kitalo nnyo era kitalo ddala abatoolo Toolo Kingdom yonna maziga meereere era katambi kenkulazeeko abo abatoolo nga bali mu kungubagira kingi bwabwe. Omwana afudde muto, kingi afudde muto era amawulire genfunye mbabadde amazeeko emyezi ng'ena oba 4 ku 5 nga mulwadde era nga bamufulumya eggwanga. Kigambibwa mbu abadde atawanyizibwa ekirwadde kya Kkookolo. Mawulire si malungi yadde n'akamu, kimaze ne kikonfamingibwa Prime Minister wa Toolo Kingdom omukulu Armstrong Calvin n'agamba nti amaze n'afa mu bulamu bw'enzibu. Wabula nga bwe twabadde tukyogeddeko luli nti olaba omuntu bamwogerako nti afudde aba afudde naddala abo abantu ab'ebitiibwa, era nti obudde buli bwe bayogereddeko nti afudde kituufu yabadde yafudde dda, naye ate ne bamala ne bakiwumbawumba ne bakizingazinga ne basooka batugamba nti nedda ali mu ICU naye embeera si nnungi, naye ng'amazima gali nti yafudde dda mbu ge tufunyewo. Wabula amawulire amalungi gali nti Prime Minister amaze okuba nga akonfaminga nti yadde Kingi afudde naye bo Obwakabaka bujja kusigala nga bugenda mu maaso kubanga aleseewo Prince agenda kumuddira mu bigere. Ago mawulire malungi kubanga abantu abasinga kyebadde boogerako nga bagamba nti afudde nga talina mwana. Kigambibwa nti alese abaana 2 era ku baana 2 abo naye nga buli omu maama, era ku baana 2 ako kwe kuli omwana agenda okuba nga amuddira mu bigere. Mawulire ga nnaku, mawulire ga nnaku nnyo. Tujja kweyongera okuba nga tukuwa updates era mpola mpola ne bijja kuba nga bigenda mu maaso ne bijja kuba nga biddirira, naye ye oyo atuvudde ku maaso. Oluvannyuma lwa Kingdom okuba nga ekonfaminga okufa kuno, abantu ab'enjawulo bavuddeyo okuba nga bayisaawo obubaka bwabwe obukungubagira Mukama oyo Nnyimba Kabamba Eggulo. Kino mwe muli n'ekibiina kya National Unity Platform. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform saako ne Ropu waffe Joel Ssenyonyi ne bamaze okubikka Kabaka wa Toolo ku mitimbagano gyabwe egy'enjawulo. King of Toolo is already dead. Mikwano gyaffe bannankyukakyuka bannaffe abatoolo tuli mu kunyolwa wakati waffe, wakati wamu nammwe. Kitalo nnyo nyini ddala. Tetulina bigambo bye tusobola bagamba bisobola kubagumya. Ebyaddala bituufu. Kyali Toolo Kingdom. Ono agambye nti mubadde mukimanyi ng'ennaku taata wa oyo ze yafiirako nti niyo mutabani zaafiiriddeko ennaku z'omwezi n'omwezi gwennyini. Bannange bannayuganda, nina amawulire ge nnina wuliriza bulungi. Okimanyi omukama wa Toolo Patrick Kaboyo yafa ng'ennaku z'omwezi 26 Ogw'omunaana 1995. Mukimanyi n'omwana we Kingi oyo bamubise ennaku z'omwezi nga 26 Ogw'omunaana 2026. Bannaye mukiraba nti bano abantu balondebwa Katonda. Bannange tusooke tulindeko okusala omugambo. Bannaye omwana w'abandi tabanga yafudde. Bannange nze mbadde ndi mu kusoma mu history n'embiraba
bannaye no breaking news. Nakugamba nti munnange babadde bakyabuusabuusa kyo kiri confirmed era nga ngayo nabagambye nti Katikkiro wa Kingdom Yetooro yavuddeyo n'alangira amawulire gano. It is now confirmed nti King Oyo Nyimba Kabamba Iguru afudde era nga amawulire gano gatuweerezeddwa Katikkiro wa Tooro gwe bayita Calvin Armstrong Akiiki n'agamba naye temweraliikirira ayinayo omusika era bajja kubanga bamutulaga maaso abafiidde mu America ku myaka 34 nga ndowooza abadde atawaanyizibwa obulwadde obwa brain cancer, abadde alina kansa w'omu bwongo. Now Oyo abadde ye kabaka we 13 oba y'Omukama we 13 ku Namulondo ye Tooro era nga yagituulako mu September wa 1995 oluvannyuma lw'okufa kwa taata we Patrick Edward Matthew Kaboyo Olimi owokusatu eyafa mu 1995 then ye n'atuulako nga alina emyaka 3 gyokka. Yakola record nti yagenda mu Guinness World Book of Records nga omuntu agenze ku ntebe nga muto eya coronation esinga okubeera ento. Of course wansonga nti abadde akyaliwo nga mulamu nendowooza ekyo kigenda vuba kuba mu Guinness Book of Records bateekamu muntu oyo aliwo alivinga. Nekyanaku nnyo abantu baffe ab'Etooro simanyi bwe bakyogera mu lwewammwe naye tubasaasira nnyo olw'okufa kwa kabaka wammwe wa lunaku luno olwaleero twongera okusaba ne mwattu ku mulembe gwa Museveni guno ngazizaawo Bwakabaka Abatooro bakafiirwa kati bakabaka babiri then ne Busoga ne Buganda ne Bunyoro bo abajja mu 93 paka nakati be bakyaliko kuliko Rukidi owe Bunyoro ne Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi waffe wano bo bakyaliko naye wa Busoga yaliko gwe bayita Wako Muroki oyo yafa mujjukira mu 28 naye ndowooza yayinamu ko kansa then n'Abatooro eyaliko taata wono okuva 93 paka 95 naye yafa then nono naye naddako taata wono gwe bayita Andrew Matthew Kaboyo Olimi owokusatu yafa ayina emyaka 49 kati ono afudde ayina emyaka just 34 gyokka very young abadde muto nnyo kati saasira maama we kubanga yali queen wa kabaka Kaboyo Olimi n'afa n'omwana we n'atuula ku Namulondo naye kati afudde kati bagenda teekako muzzukulu ye waali queen mother best Kemigisha yakyali kati saasira omukazi oyo aziise bbaawe aziise omwana we kati agenda muzzukulu yagenda okudda kuso kitalo nnyo. Of course abadde bagatambuza babadde bafuna mu rumors naye amatuufu gavudde kubanga kabaka tebamubikanga kalibbala afudde mbaddewo mulabya kabaka erina kubeera special announcement okuviira ddala mu Lubiri yeteekeddwa okumubika naye kyannaku ddala mujjukire edda nga tukula twamulabanga nnyo ku TV ne mawulire nga ayina ebijoowewe by'abakabaka naye ng'azannyisa ebimotoka bw'ati nga muto nange nzijjukira ebiseera bwe twali tukyali bato naye nga twebuuza kabaka abeera atya omuto bw'atyo ng'azannya n'ebimotoka akola ki naye ng'ayambadde Namulondo but then Katonda ye yali yamutegekera nti 2026 gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 27 tajja kuzisuka kitalo nnyo kitalo ddala. Ano tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ate ono avuddeyo n'agamba nti ye yalabula dda n'agamba nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine wanaaba nga tandolingiddwa mbu ajja kubaleetera obuzibu oba lwaki avuddeyo kubanga ayogera ensonga ekigambo bwe kityo ayina ensonga ze era tugende mpolampola tuule ebyagamba. Bobi Wine Robert Kyagulanyi nali wano nze kennyini nimbagamba Bobi Wine bw'atahandolingibwa technically, scientifically, politically and culturally aja tuleetera obuzibu nga bannayuganda obanga Uganda gwanga ddamba naye abasinga tibabitegeera badda muku
buvuma buvumi kati kadidenti waffe mu ayesimbyewo ku bwa Secretary General ku UN Secretary General yaki mu UN Assembly Oraro Tunu ebyaddala kkirizo gaane ebibuuzo bingi bimutta baabuuziza omusajja n'ava ku kapodikasita ku kazindaalo yenna awunze tabitegeera lwaki Uganda nga ggwanga n'abali mu system titwandisigadde gamba Bobi Wine ali mu documentary akwata documentary muzirabye kye zikoze gaana okkirize ne documentary eyo yali teyina kufuluma mu Uganda ate documentary gye twali tuyina kuteekako amaaso nnyo nga ba NRM nitu analyzing kiki kiri mu documentary reality oba si reality titwabifaako nitudda mu kugamba oyo abamu ali mu firimu banange nimbabuuza gwanafuye eki obwa president bwa Uganda n'ogamba ali mu documentary oba ali mu firimu ebeerako main actor who is actor firimu gye mugamba bamu anista muraba documentary nezi firimu ze witusiza kati nituva kwebyo gwe noveno nogende yebweru nodda mu kujeregerera kubanga narabye ne Geno wange omulungi mami jajja General Proscovia na Royce yabadde kusanyuka TV n'agamba omukulembeze nava wano abantu miliyoni 3 nezigwamu ne bakwesiga novaawo buvi nogenda Geno wange mami oli Geno wange nkwagala nnyo naye miliyoni 3 ezalonda Bobi Wine bameka bagenda mu nsiko baali 27 kati 27 ne miliyoni 3 baani bangi omanyi bamu titulowooza nga balala bwe balowooza omanyi lwaki lowooza kusuka ku kyolaba Geno nuupu yo tusabe nnyo esigale linuupu naye kati ekigenda mu maaso si kya nuupu
kino si kya kibiina wama wakirabye geno batya bw'otunuulira wala n'olowooza nnyo abaana baavudde ku kibiina kati people power nga bw'olaba PLU yava ku kibiina kya NRM PLU kisinde kati that is a sign of people power whereby ngu okwegendereza kuliwa owa DP FDC NUP NRM kwegatta kubanga King Saaya yategeka ekivulu ekololo buli kala yona ne bajja gwe tikyakukanga wangi owa NUP owa NRM owa FDC n'owa people power uva kuki kati bw'ogatta ebyo byonna baba tebakyali ku kibiina kati bw'ovaawo n'ogattako ab'obusungu abataataganyiziddwa ku kkubo oba oheddingawa oba mutunuulirawa kubanga Jeno wange omulungi eyazikuba oyo Jeno tazanya Jeno Narweiso Proscovia olulimi lukyuke n'abalala kuba kati twist ekyuse genda otunule ku peegi ya UN owulira genda otunulire ku peegi ya UN ekiriwo kati bana bakabya akajanja manya bangobye ku mulimo kulwa NUP olimba NUP tena kugoba ku mulimo kubanga si ye yakuwa omulimo NUP tena kugobesa ku mulimo kiki kyakutwala eyo kukola si bya bufuzi kati bw'osigala olabira kumpi tojja bitegeera genda otunuulire kyabadde kololo kubanga kiina kuwa indicator NRM FDC DP NUP PFF kyakuwadde indicator ngu basobola kwegatta ne baba kintu eki kimu osigalawa wangi ate weekanga ngamba gwe tubonga naawe kyekyo sevo webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga usubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buteriva mawulire tujja kubanga tugakubeera tujja kubanga tugakutuusaako wona wole wona wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kiwetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tugakuwa ensonga zeetoolo essaawa yakakati wetwogerera nga bafiiriddwa
kingi waabwe byonna tujja kubanga tubikuwa tujja kubanga tugakutuusaako mu bujjuvu naye nga wenkugambye nti prime minister ow'etoolo communicatinze era n'abakakasa nti temutya Prince Wali agenda okuba nga taking over.